Inside Story Uganda, real source of political updates. Lwaki olw'ekikolwa kino kyebakola eky'obulunzi ekibatambuza kati kitandise okuba nti kibataataaganya mu bantu. So tugenda okuyingira mu ggwanga okwetwala Kongo okufuna obwetwaze. Tuyingira mu mwaka wa 1960 mu Kongo ebadde n'ebizibu nti okuva lwe yafuna obwetwaze tefunangako mirembe giyitibwa nti mirembe miramba n'emyaka egyali egya Mobutu. Kubanga Mobutu amalero ogenda okukwata amaze okutta Patrice Lumumba yali Katikkiro ng'Abamerika bennyini be bamuta actually si Bamerika bokka Abamerika Abangereza BND Abugirimani Belgium bonna baakola ekkobaane ne bakwata omusajja ono okujja omutta nga bamutyako ekintu kiki agenda kufuuka communist agenda kuleta communism obucommunist buyingire mu ggwanga lya Congo. Belgium esente ze yabba obugagga bwe yabba mu Congo up to now ne abakabba bonna tebalina kye baatuuseeko na kimu kyakusatu ku ebyo babyeyo. Kabaka wa Belgium King Leopold II obugagga bwe yabba Belgium yonna okubeerawo kwayo ekiyitibwa ng'eggwanga bwetudde right now eyimiridde ku Congo obugagga bwe bajja ne bayoola obuyoozi okuva mu Congo. Kwekakati ogenda okulaba bano abakuba enduulu right now mwabbye siga nti okubba kutuufu nendi mu kutegeeza nti kye batayogerako bwe bubbi buli babanga abagala okutambulira mu aya Qur'ani erega nti afallahu amma salafa Mungu asonyiwe ebyo ebyayita tuyinza kufaga biyisa bwoti nga bikyasobola okuba nti biina impact ku bantu tubibikkirira. Exactly. So embeera zino zitandika nti Abanyamulenge bali just one of the groups era ojjagenda okulaba nti be bali mu maaso be bawulikika olw'olulimi lwe boogera luno naye ng'ate olinamu kati ebika ebirala eby'abana Congo nabo abazze ne beegatta ku kulwana kuno nga balaba banyigiriziddwa. Kati ekintu kino kirimu ng'oggyeko ebintu bya kabira by'amawanga gano gatuuka mu mwaka wa 1975 nzijukira Mobutu ajja agezaako okuteekawo etteeka eryali ligenda okurecognizinga Abanyamulenge bano. E Congo babaga nti muri Banyarwanda muddeeyo e Rwanda si Banyarwanda era Omunyamulenge nze nakolera e Rwanda nga njogerawo with experience with evidence si kyakwogerako. Abanyamulenge bajja nga enzija yonna gye bazze nabo bayingira mu lutalo lw'e Rwanda bavaawa mu Mulenge bava mu nsozi Mulenge naye kati baamala okuyingira balina ebitundu ebinene kati ng'ekibuga kyabwe ekinene kyabadde Bukavu eri mu South Kivu capital ya South Kivu maseneta ga Kivu ne kati Kivu ziri bbiri North Kivu yayina Goma South Kivu nebeera ne Bukavu in between abo kati olinako akatundu ako konna akeegatiddemu abantu mulimu Abarundi abave Burundi awo akatundu kalimu ekintabule ky'abantu awo it's a melting pot nti abantu bayitirivu abeegattire mu katundu kano ekiyitibwa Kivu zino zombi. So Abanyamulenge bafuna ekizibu ekyo ekyokubeera nga recognition yaabwe ng'abannansi mu Congo ebetandika okubuusabuusibwa netekebwako question mark. Mobutu Sese Kwajja mu 1975 yingira 78 agezaako okuteekawo ekyagala okwefalanganyiza nga recognition y'abantu bano afuna resistance mu government ye akita eno official police ekyeyogera kirala n'ebiri ku ground nabyo biki bazze batandise okuba nti banyigiriziddwa tebakirizibwa bagenda mu masomero already baali balaalo nga n'okusoma kwennyini kwa buzibu emulaalo ayagala bala okulowooza ku nte bamala omukuba mu kibooko bbiri ng'akanze kuliisa nayogedde ng'omulaalo we waffe owe Uganda bya kibooko tajja kukola tajja kubisobola. So embeera etandika okujjaawo kati batandika okuba nti babadde mu mbeera ey'okunyigirizibwa. Embeera eno kati yabeera nnyo ate mu bafuzi b'amatwale bakikozesa almost deliberately. Kijja mu Uganda abasiraamu okusoma kw'abasiraamu kwali kutono nnyo balina bwe baakomanga mu kusoma limitation nebeerawo ng'omusiraamu tajja kusukkawo era abaasukkawo baasooka okutandika okusukkawo mwe mwali ba Yusufu Lule lwagenze mu ssomero nti asusseewo n'ava mu busiraamu bwe yakaafuwala immediately abasiraamu ne bapulinga abaana baabwe mu masomero ne babajjayo. Rwanda Burundi okusoma kw'omusiraamu wakomanga mu P4 mwaka wa 4 wa primaire omusiraamu alina koma mu P4 eyagezaako okusukkawo wonna baakyusa amannya ng'olina okufuna erinnya Andrew era kati tugenda mu Rwanda Burundi ojja kwewuunya twalinako minisita mulambo wa foreign affairs ow'e Rwanda Andre Bumaya nga ye Andrew Bumaya nga musiraamu muswalihina atambula n'omusaala
naye ng'okusoma kwabwe okusobola okufuna access to education yalina okugenda akyuse afuuke omukatuliki afuuke omuprotestanti asobole okugenda asobole okuba ng'asoma tiketi y'obusiraamu yakomyanga mu kyakuna nga tokkirizibwa kusukkawo. This applied mu Burundi, mu Rwanda, mu Congo, mu Central African Republic, n'entalo zonna z'olabye ezibadde ez'abasiraamu Basereka ne Antibalakamu nga bafa bakatuliki n'abasiraamu, entalo zino zonna background yayo bw'ozizzaayo zidda mu colonial policy. Abafuzi b'amatwale policy ze baateekawo ezaali zinyigiriza abantu bano nga tezibaganya kuba nti bagenda mu mbeera y'amasomero. So as a result bino byonna bitamala okubeera nti bifuuse ekizibu kino tutuuka tugenda okwesanga nti bano kati obunnansi babubaggyeko, education tebasobodde kujja accessinga, kati bamala okubeera mu kanyigirizo kano olutalo lw'e Rwanda lutandika nga 1 October 1990. Olutalo lw'e Rwanda bwe lumala okubaawo batandika okugenda nga bakuŋŋaanya abalwanyi kubanga bo baali bayinza okwemalirira kiyinza okubeera ekizibu. Nejjukira Abanyarwanda badduka mu 1959 ne badduka mu 1962 ne badduka mu 1973. Gino gyonna droves z'abanoonyiboobubudamu abatuusi naddala abadduka mu Rwanda ne bayingira mu mawanga ag'omuliraano, mwe muri Uganda, mwe muri Kenya, mwe muri Tanzania, mwe muri Burundi, mwe muri Congo yennyini. Kati mulimu abaagenda nga si be bano ate Abanyamulenge, bano Banyarwanda bennyini abadduka nga badduka ekitta abantu ekyali kimaze okubeera mu ggwanga eyo. So omala okukwata combination y'abantu batandika okukola okurecruiting okunoonya abantu abanaalwana nga wano era Museveni bwe yagenda okulwana n'afuna Abanyarwanda nti mu mwaka gwa 1980 Obote afulumya etteeka eriga nti Abanyarwanda baddiziyewe waabwe ne babayoola okufa obufi ebifaananyi mbiina mu mutwe, mental pictures ebiri saved eby'abantu bwe bajjanga amalole ne gajja ne bajja ne bagati babalinyisa babazzaayo. Abamu bagenda okutuuka ne nga babakasuka ku booda bagwa mu mugga Kagera bangi ne bafiiramu awo. Kati mu busoberwa abana abaali basigaddewo nga baga nti waliwo Museveni agenze mu nsiko ne beegatta ku NRA naye nga baga atuzze munnaye naye munnaye bw'oba naawe etuuse gy'olaga otulowookoze eki otulowoozeeko tusobole okuba nti tuddayo ewaffe. Mpaintinga picture eno lwaki nti ngezaako okulaga nti ne mu Congo olutalo lw'e Rwanda bwe lujja okulwanibwa bazze okwagala okuddayo eka. Abanyamulenge nabo bajja beegatta ku struggle y'e Rwanda. Olulimi balwogera kubanga abantu baava e Burundi ne bava e Uganda ne bava e Congo ne bagenda okuyamba RPF ng'egenda okulwanyisa obukulembeze obwa Habyarimana. Bulumi bonna bulumi oba kigendererwa kya byanfunaawo? No bulumi naye kati nga bo bagamba nti naffe bwe tuba tumaliriza singa kino kiyitamu naffe mujja tuyambako wano. Waliwo background lwaki kati Rwanda Uganda biwoganibwa nnyo mu kino ekiri mu kugenda mu maaso. Waliwo ebbanja litali sasule eryalina okusasulwa nti waliwo okuteekawo embeera ojja naye teekawo embeera soko kaddemu ekiri mu Congo lwaleero. Mulimu ebbanja litali sasule kubanga kati ng'Abanyamulenge n'olulimi lwe boogera n'okuba nti bebanyigiriza ate batuumye Banyarwanda ekyo kirekawa Rwanda enaatula eritunuulire butunuulizi ng'era babadde bagenze bamalawo. There is that question. So naye kati tutuuka 1994 Rwanda ekwatiddwa ate kimala okuba actually n'ekyajja n'okusika n'Abanyamulenge abamu okujja okuyingira okulwana mu lutalo wano. Mobutu Sese Seko yali president e Congo bamala okulumba Rwanda abafubutuse Uganda RPF 1990 bamala okuyingira Habyarimana yeekubira enduulu mu baasooka okwanukula omulanga yali president Mobutu n'asindika amagye ga Zaire mu kiseera ekyo ne gajja mu Rwanda gajje gakube galwanagana ne RPF. Enwanagana zaaliwo mu bitundu eby'eggabiro okukakanaga Abazaire babakubye ne baruutinga ebintu okubimalawo baayitaayitawo n'amasaawasawa ku mukono nga tebayinza kusanga ali na ssaawa ku mukono n'ogisigaza bali mu lugendo ne bagenda ne bibagenda nabyo taamu egenda n'ebyayo. Bamala okuddayo Congo kati waaliwo akantu ako akasigadde mu saiki y'abantu. Abanyamulenge bagenda okujja nga bajja okuyamba nti ono yafunye abamuyamba naffe tugende tulinawo cause. So bayingira bajja balwana bamala okujja okulwana 94 Rwanda emaze okukwatibwa kati in fact waaliwo ne whole process gye baayiteyo okujja mu non-nationals mu gye lyali erirwanyi okujja mu bannansi abatali bannansi abayamba mwalimu Bannayuganda ne bakoma bagenda okulwana wajja mutuyambe tutuuseeyo kati saawa yakuddaka abo ne bavaamu kati nabana Abanyamulenge abamu bakola ki baddayeeka kubanga olwo baddayo eka naye olwo bamaze okufuna training ey'obwereere bagibadde si yabwereere bamu baafiiramu naye bamaze okufuna training bamaze okufuna aspiration baddayo mu Congo kati batandika okulwanira rights zaabwe.
naye kino si kizibu kya Bunyamulenge just mulimu issue ya resource allocation engabana ya keeki y'eggwanga ng'oggyeko ekyeggwanga amawanga bakati amawanga mangi ogenda okutuna wano Bunyamulenge olaba nga abantu bamu naye mulimu amawanga n'embiranye ezibaddebaddemu ezirwanya abantu wakati awo kati ndikomyawo kino neŋŋa nti wajja resource allocation oba engabana y'ebyenfuna n'efuuka ekizibu nti ki bw'otunuulira Eastern Congo teekamu ne Southern Congo Eastern North Kivu ne South Kivu ye Eastern Congo oba obuvanjuba bwa Congo wewasinga okuva ebyobugagga wamu kuwasinga okuva ebyobugagga by'eggwanga teekamu diamonds teekamu gold teekamu coltan teekamu castorite teekamu bani buli muntu yenna akuttemu essimu mu ngalo ya mobile ng'ogaa nti otakulakulako olina mutantala ava mu coltan ava Congo kakati okuba nti ebyobugagga bino bina biva wano naye bw'otunudde omuntu w'e Congo otunudde omuntu w'ebitundu bino eby'omu Kivu awava obugagga buno bwonna nga distribution yabyo teyenkanaako wadde n'akatono tabifaanana omuntu wano asigaire ddala ng'ali mu mbeera embi olaba abaana abato abagenda okutwalibwa mu birombe okugenda okusima abafiirayo ebamu ensozi ne zibakkirako ne bafiirayo ng'olaba nti facilities zaali baddewo lwaki ku myaka kumpi 6 egy'obwetwaze Congo teyina highway gy'oga nti eva Goma n'engenda mpaka e Kinshasa eyo distribution ebyenfuna Mobutu abaleka buli omu bamuleka mu butamanya kumanya ye state of mind esinga okubeera ennungi kubanga buli kyotamanya ate kinaakutta tekirina nekyomanyi gyokoma okumanya ebingi gyokoma okubulwa otulo kuba onoonyereza nnyo otandika okweraliikirira kubanga omanyi obuzito bwakyo kino kati kyavudde wano kigende wano kigende wano otandika okumanya implications ezikirimu so wajjamu eyo lack of distribution of resources eyo kati etandika okujja kati okubuilding up abantu momentum ejja abemulugunya bawera amaze okwegaggawaza abaana basomeranga e Paris ne basomera e Brussels ennyonyi neve e Kinshasa ku makya netwala omwana n'asoma n'emukomyawo akawungeezi twali bugagga badde mbiwulira ku mbozi z'ababoda ndowooza mbozi z'ababoda n'otuuka e Badolit Mobutu bwe yazimba amaka ag'omutawaana ng'eri oviira ddala mu jjangu ova mu nsiko mu bibira ogera okulaba ennyonyi ezeetuuse n'otuuka mu kibuga nga wali matiribona nowebuuza kino kivudde mu ggulu nekituulawo butuuzi wano kivuddewa nga tolaba we kivudde ekiseera kyatuuka abantu batandika okwemulugunya ekereziya katolika nayo n'ebiyingiramu netandika nayo okuyamba okutuusa amaloboozi g'abantu ekereziya erina amaanyi mangi nnyo mu Congo era mu revolutions n'ezaabaawo ekereziya ekibaddemu n'omukono Kabila wano 2019 yali alemedde ku ntebe nga ayagala kweyongeza akyusa ne constitution ekereziya neeta pressure ne bamutuulirira kazito k'amaanyi yes pressure nga zive no mu byobufuzi wala naye nga ekereziya erina amaanyi geina kubanga ne ekereziya mu myaka ejja Mobutu yennyini baatandika abafaatha ne batandika okuyimirira ku bituuti bagenda emimbali ne boogera ebigambo kati abantu batandika okufuna spirit egenda ogezaako okugenda kulwanirira ebyabwe nga balaba tebafunyemu kati nga balina okunoonya effiga etabeere controversial ani gwe tugenda okuleeta agenda okukulembera revolution egenda okujjako Mobutu bino kati byenkubuulira si binyumize gwe wabirimu wakati naye munnamawulire yatambula okuva e Kigali mpaka Kinshasa okugenda okukwatibwa naye kati kyempulira kwekuba nti no baleeta Laurent Désiré Kabila taata wa Joseph Kabila abaddeko president ebbanga aleetebwa ani aleetebwa yali omugenzi president we Tanzania Julius Nyerere amuleetera apparently amuintroducing eri president Museveni n'amuintroducing eri president Kagame olwo batandika okufuna limelight bafune nti kati ono face enaakolaki naye ono yali musajja nga amanyiddwa mu bintu by'okukusa amayembe g'enjovu amayembe amasanga g'enjovu mu myaka egy'ensanvu awo 8 nga simagola naye nga alina face ey'obunakongo nga munakongo so bw'aleetebwa bazze bano tebamumanyi naye kasita aleetebwa credible figure aleetebwa ateekebwa mu maaso atandika okuba nti ali okuheadinga kati revolution eyafubutuka emisinde problem with the dictatorships kati ngeya Mobutu yali etuuse yali emaze okunafuwa force gyolaba eno ey'omuntu okwambala amagandula mundu zonna bazambayiddeyo ati n'ogaa omuntu agenda kutta muntu kyanjawulo nnyo ne bayitandika okuvuga dictatorships nga bwolaba Assad mu Syria bwe yayiise mu ddakiika nga totegera kibaddewo it happened so fast so mu Congo olutalo lw'e Congo lwalwanibwa mu myezi bwezi okuva e Kisangani gye balonkingira okuyingira e Kinshasa
on the spirit on the understanding nti tukutwala ogenze kujoga tebanakongo banakongo babere muntu ogwo tuberewo n'ekintu kimwe ekyokulaakulanya eggwanga tujjewo ebintu by'omuntu okweyagaliza nga family entono yegenze tuteebya obugagga byonna ogenda kudda ojja okola redistribution oleete developments mu bitundu bagovernors baalinga mu butu yabawa powers era governor w'e Congo aba n'amaanyi mayitirivu governor kati nga bwolaba Moise Katumbi eyazze okwesimbawo okuba president yayiwa Katanga ng'olaba nga kitundu kyatuddemu bwaga nti agenze kulaakulanya naye tuuka Lubumbashi n'otunula ng'ekifaananyi kirala toyinza comparinga na Goma ate ng'olaba nti we wava ebinene nnyo so no yagenda okujja okulwana nga balwanira mu bayonta byetaago bingi lwatuuka abantu engalo ne bakuba mu ngalo nga kukwata mu jjenje ekkalu olutalo speed gye lwaddukirako naffe ffennyini ng'abali bakavaringa wali otuuka ate nga tuli baana bato twakatandika olwo amaanyi gakyali mangi kutambula n'amagye mayiro ogenda okulaba mayiro 2 mayiro 3 mayiro 4 olunaku that is not normal mu conventional ways ez'okulwana olutalo kati bamala okukwata Kabila ate akatima kaddamu kakyuka ekyaba wakati awo Mungu yasinga okumanya ava ku ndagaano kubanga Abanyarwanda ne Bannayuganda bamala omutwala bamutuusize Kinshasa ate kati yali omukulu w'amagye ga Rwanda ate yafuuka n'omukulu w'amagye gawa Congo nga Kabila amaze okuteekebwako James Kabarebe eyamazeko bbanga gwanvu yabeerako omukulu w'amagye ali n'amaana n'afuuka minisita wa defense ebbanga gwanvu kati batuuka ne bagaa nti apaana abakongomani tulina okweddiza ki ensi yaffe eggwanga lyaffe obusungu buzze ebintu bifomentinze bakwata Omunyarwanda nga bamuwa essaawa 24 okubanga ayamuse Congo James Kabarebe ng'avaayo ne bano bakamandazi balina Omunyarwanda n'abamu ne battirwa ne ku lutindo mu kibuga baludde okusala tukasaba ayeta obusungu kasaba kiwetaaga okusiga obukyayi era kyova olaba otya nnyo omuntu yenna ayetamu obukyayi mu mawanga oleeta obukyayi n'oga nti okyayaganya Omuganda okyayaganya Omunyankole okyayaganya Omugisu okyayaganya Omusoga it is absolutely bad very very bad kubanga otandika okusiga obukyayi mu bantu ate abantu kasaba mara okuba nti bakutta ogw'ekyoto okubazikiza kiba kizibu obutemwawo so Kabila amaze okugoba Abanyarwanda takomye kwawo akutte n'abaali badduse kati actually kyembadde ndeseyo nti 1994 kubanga kizibu nnyo okutunulira ebiri mu Congo kati n'obyawula n'ebiri mu Rwanda kubanga connection yaliwo direct connection Rwanda government egenda okukwatibwa RPF nga bivudde mu kitta abantu ekyali kimaze okubeera Rwanda bamala okuwambibwa baali government yali ey'abatabazi Habyarimana amaze okufiira mu nnyonyi amala okufiira mu nnyonyi yakubwa ekitta abantu kyeyongedde okunyenyeetera batandise okutema obutemi abantu kumpi kakadde kalamba ak'abantu oba n'okusukkamu abattibwa mu bbanga lya myezi 3 mu Rwanda kati government abayekera bazze banyinyiitize balwanye bakubye government edduse government esenguka bwe yava mu Kigali n'egenda mu kibuga ekiddakwawo Gitarama ne basimbayo amakanda ne babakimayo ne baddukayo ne bayingira mu Congo bamala okuyingira mu Congo badduse kumpi ne milioni 2 ez'abantu be bajje mu Rwanda baga nti bannaffe abatuusi bali mu kukomawo bagenda kola ki kubamalawo mwenna balina revenge kati abantu abamu badduka mu kavuyo kakutya mu butamanya kyali kiriwo naye n'okudduka olutalo nga bwe kibeera bamala okuyingira mu Congo milioni 2 bali mu nkambi ez'Ebbenakwawo Goma kakati ate basigala n'ebyokulwanyisa mu nkambi batandise okutraininga abantu bali bennyini be baatutte batandise okukwata abavubuka abalimu ku bodebode batandise training basinziire eyo Bufaransa ereeta n'ebyokulwanyisa n'ebidistributinga mu nkambi kubanga endagaano yaliwo nga Bufaransa yesupplying ebyokulwanyisa ku government yaliwo kyeninga ega nti wano mufunye obuzibuzibu tubeeko butwongeramu naye mu nkambi ey'abanoonyi b'obuddamu tokkirizibwa kubeeramu nakubeera na byakulwanyisa osaze ensalo oli mu nkambi y'abanoonyi b'obuddamu naye ne trainings okola ki ozikola so Congo ebadde ennyangu ya kutuliramu ddiiru z'entalo mu mawanga amalala olwaleero bw'otunulira ekiri mu ggwanga lya Congo nga buli omu asonga mu munne kitwalawo eggwanga Uganda nga Uganda kirimu obuzibu kubanga muliraanwa mu 1979 Idi Amin bwamala okuwambibwako Bannayuganda bangi bayingira Congo eyali Zaire mu kiseera ekyo ne babuddamizibwa nga bava wano bino byangu nnyo byakwerabira ku muntu ali wano weemuvubuka kakati muntu yabituulamu n'oba nti obimanyi then appreciation gy'oba olina yanjawulo Abazaire bayaniriza nnyo Bannayuganda nga Sudan bwe yayaniriza Bannayuganda okufa ofina ddala baavanga mu bitundu by'engulu eyo Moroto Yumbe Moyo
aba abantu b'engulu West Nile bayitirivu bagwera mu Sudan ngawe bagwerera mu Congo side ze Bunia ne Beni. Bwekireka Uganda wanti kati bwe tutuse mu biseera bino buli wabeerawo akatabanguko mu ggwanga nga liri one oyina abanoonyi b'obuddamu abayiika bayitirivu abatandise okuyingirira batandise Uganda buli lwofuna influx eyo jjukira nti mubadde muli mu business Uganda business gyekola mu Eastern Congo nene nnyo ku side zombi Uganda byetwalayo ne byejjayo amasomero g'omu Eastern Congo tegakozesa bitabo bisinga bikubirwa ku NASA mu ggwanga Uganda wana mu NASA Road gye bikubirwa gye bigozesebwa scholastic materials ezisinga ezikozesebwa mu Eastern Congo okwawukana ne Kinshasa kwega obulamu bw'abantu bana bali mu East buli nnyo ku side eno okusinga lwe buli ate ku bali abaawa capital city gyeri Kinshasa so mulimu impact y'abanoonyi b'obuddamu kasita bamala okuyingira Uganda olebe nayo egenda kutabanguka Uganda yenyini erina okukola obwerinde Uganda ya deployinzeemu okusobola okumakinga sure nti embeera esigala nga nzikaka kubanga tomanya kiyinza kuyitiramu ebyenfuna bifa kubanga obusuubuzi obadde bugenda ate gwe mubadde muguza adduseeyo wajjidde mu nkambi kati takyalina ssente ziriza abadde alina kubanga abadde asuubula wali naalyoka asobola okufuna ssente ezikugulako mulimu kati gavumenti yenyini ogenda kati otandika okunoonya okubuddamya abantu bano obataddewa mu ddakiika zino ez'amangu okudduka nga kuno infiltration egiramu emmundu tulina ekizibu kinene nnyo mu region eya IGAD amawanga gakoze amawanga ga IGAD tukyalina ekizibu kinene nnyo ekya small arms infiltration emundu ebyokulwanyisa zino emundu entonotono empitirivu ezitambula zino zonna AK-47 ezo zonna zikyali mu mundu ntono bwe twogera emundu nene zino GPMG ogisibye ku moroka naye zino emundu entonotono machine gun zino zonna zikyali mu small arms twatuukanga e Mogadishu n'ogenda mu Bakara market Bakara market ng'emundu ogenda n'olamuza AK-47 olaya meka dola 10 ngate magazine 3 nga nayo oyongerezaako mu baragala n'olamuza emundu yo mu katale Karamoja wano mpaka disarmament yakolebwa emundu ezo roza ziva luddawo okujjako nti ziva mu systems bana abadduka abasinga emundu tagisula emundu bwafuna wagituze ajja gitunda afunemu ekyamangu akole kyagende kati ku butebenkevu bwa Uganda bwokka osanga wabaddewo ekizibu ekitundu ekyekaseese kibaddemu obuzibu okuva ku by'omumbere byabeererawo nakiya katundu okabaddemu etabbu mpondwe boda awe wamu ku wantu wali bize nnyo kati kaseesolo abagenda kuziŋŋama kubanga abasula mu hotels wali be basuubuzi abagenda Congo biba bifudde wali oba tokyalina kyogenda kusuubula so ekyo kyokka kyanga bogaye nti ku Uganda immediately walimu ekyo ne wabamu ati ekintu kya diplomacy Uganda kati emaze ennaku ng'erimu operations joint operations ne Congo operation Shujaa for example ebaddeyo ekyo kiba kigenda kugirekawa kuba kati omukwano gwa Uganda ne Rwanda ogulawa bwe gubeera guba munyinyitivu nnyo kati bwe bwagwa kimmemmete oli ajaga nti naye obeera otya ng'oli mukwano gw'oli ate nga ndaba ndi mubizibu nga tolina kiwakoze kirabika nze tontaasa Uganda esonga kati ngenze kukuba Rwanda aleme kuyingira Congo there is that naye nga ate kati naye bw'otunulira ku side ng'eya Rwanda justification weeri nze ku lwange actually nabadde ndowooza nti part of the problem gye tulina ekizibu ekinene and until and unless tukutte mu kizimba tuli mu kutakula bbali omanyi nga bw'obeera n'ebbwa kati ng'otya oddikoonako n'otakulatakula ebbalibbali n'ofunamu ku buwoomiwoomi obugobagoba ku nswera olusiiriro lw'otakulatakula lukalakala ebbali akalibaliba okajjako leka kuluma n'oleka kati tukyalemeddwa okukwata mu kiwundu okukijjanjaba lwaki tunuulira endagaano zonna ezigenze zibeerawo mu mwaka gwa 2009 CNDP yali ekulembera General Orankunda naye munyamulenge bazze oli musi bali bagenda kukwata Goma baba bagenda ogikwata bituuse gavumenti ya Kabila etabuse batudde bagenze mu nteeseganya ye yavaamu okuzaalibwa kwa M23 ejjukiza endagaano yasayiningibwa ennaku z'omwezi nga 23 March etaateekebwa mu nkola yeyo M23 endagaano ya 2029 evaamu M23 ono gwe twogerako olwaleero azaalibwa nga ava mu 2009 agenda okujja 2011 ng'agamba twasayininga mu 2009 2011 nga tewali kyatambudde kakati ebintu bino njaga nga situnnabagenda kukasuka blame tunenye tutunuulire mu ndagaano ezoogerwako biki ebiri mu ndagaano kubanga kyangu nnyo ogenda n'olaba obuvuyo obuli wakati wa Israeli ne Palestina abamu ne bavayo nga tebalina na nsonyi ne bagaa nti banenya Palestina bwe yayawukana ku ndagaano
ddayo mu content y'endagaano tunuulire endagaano egamba kyo tunulire kawaayiro ku kawaayiro ku kawaayiro olabe kino ddala kyali kisobola okusibwa mu nkola oba kino kyassibwa mu nkola kakati bw'omala okutunuulira wano then judgment olyoka ogigabe tunuulire endagaano zonna okuva mu 29 ebyayogerwako byakolebwa ebitaakolebwa ki ekyabigaana yewe ekiba byakyabigaana bisobola okukolebwa ng'ojja 29 biremye nga tuddayo 2012 ne bakwata ekibuga kya Goma nga bwe kigambi bakati okuba nakyo nga kiyinza okuba nti kyayingiddwa kyakwatiddwa bakwata ate ne badde emabega kati bamala okukwata ekibuga kya Goma bajja force pressure bagitadde ku Rwanda tugenda kuyimiriza obuyambi nga kati era America bwe yavuddeyo negamba tugenze kukola kino pressure neyitirira abayeekera nga babawaliriza nga babaga nti mulina okugenda mutule mu nteeseganya government kati neteefuteefu okuddamu eteese bagenda ogaa nti tugenda kuddamu tuteese 2012 nga bagamba nga situnateesa mulina okufuluma kilometers 20 okuva mu kibuga fe okuddamu okuteesa kozi babakola kakodyo bano olwafuluma balowooza bintu bigenda kubeera birungi kubanga mawanga gonna gabituddemu ne bafuluma kilometers 20 ne bagenda mu kibuga ky'Essaake bamala okutuuka Essaake bano batereza butereza maanyi nga bayeta UN nga bayeta South Africa Tanzania ne Malawi nga bagenda bakubira M23 okugimalawo bumazi badduka emisiri ne bayingira Uganda bwe bayingira Uganda abamu ne babatwala mu barracks e Muhanga abalala ne 500 ne bayingira e Rwanda 1300 ne bayingira e Uganda abalwanyi kakati awo olaba nti already kituzizaayo wa almost kituzizze emabega endagaano nemala emyaka ena gye basayininga endala Nairobi nga terina kyali kigikoleddwako. Oli ku Sanyuka TV fe bano ddala Uganda enkya mwe tuli gwatulaba Haji Kasimu Kayira lwaki Congo esonga mu Rwanda kubiriwo kati Rwanda nesonga mu Uganda ti abayeekera ba M23 bafuutuka mu Uganda ndoza actually almost mbadde nga akizzeemu kubanga ekyabaawo nti 2012 bamala okufuluma bakubye M23 baawukanye ku ndagaano kubanga bagaa nti mujje tuteese ekyayitibwa okuteesa kasaba afuluma mu kilometers 20 okuva mu kibuga nga babaleetera fire ne babakuba ne babataataganya actually baali babagaye n'emmundu ennene ezirekebwe bamala okubakutaataganya nkugaye nti ebitaano byayingira e Rwanda 1300 ne yingira e Uganda abatono be bayingira e Rwanda abangi ne bajje bitano era ne babera digestion ne batwalibwa mu nkambi ne wano 1300 ngamba abalwanyi osinagera ku bantu ba bulijjo ngamba abalwanyi era abalwanyi be bayingira mu Uganda nga babajjako mundu bamala okubadisaminga nga batwala mu barracks ye Muhanga barracks ye Muhanga nagikyalira emirundi ebiri mu mirundi ebiri egyo burundi ogwasooka abasajja nga baali 1300 bamala ogenda tugenda okumala emyezi gitambudde frustration yegenze waitawo emyaka ndoza ng'ebiri endagaano e Nairobi tewali kyakoleddwa bakama baabe baaleetebwa ne bateekebwa mu hoteli e Kampala ngenda okwogera n'omuntu n'omukubira essimu n'aga frustration etutta nzijukira omugwe nali njogera naye kubanga abakulu bennyini mukulu political leaders waliwo Bertrand Bisimwa then ne kumajje nga waliwo Sultan Machenga nga bonna bali Kampala kakati bagenda okubanga bateesezza bamaze okubasuubiza emyaka 3 tugenda okukwata mu mwaka ogwokuna frustration ekola ki ngenda okudda e Muhanga Muhanga yalimu abantu 1300 nga basigadde lukaaga nga basigadde lukaaga 1300 lusanvu lugenze kubanga wali gye baali mu nkambi tiyali komera baali bakuumirwawo nga balinda ebyomukongo bitereere bwe banatuuka bayita babeere nga bwe bava bagende emmundu zaabagibwako kati bagenda nga mpolampola ng'agenda okukyalira famire mpolampola ngenda okuwulira ekiri e Muhanga nga basigadde abasirikale 103 ku 1300 bano bonna baddayo Congo we bajja ebyokulwanyisa bamanyiiwo kubanga jjukiro ly'emmundu abadde akyajinze 3 biri azitereka mu ttaka emujjajja n'awaayo ebiri bwe yazitereka AK47 kyeriko kyekyama kyayo ne bw'ogizukuse oluvannyuma lw'emyaka 20 onaazaako bunaaza oluddawo ng'eddawo ng'ekola ng'egaawe nakoma wentandikidde AK47 kyekigifuula okubeera versatile mu mmundu zonna ezibeerawo kati abasajja nga bagenda bajjayo mundu gye baazitereka nga baddamu bupya bamanyi kye batandikirako bw'olumba bw'oti lumba ekkomera kasita osumulula abasibe mmojja bali ku roots n'abafulumya abaakola ebikolobe nabo n'obusungu bafuluma waawo nabo bennyini bayingira mu community nabo nga bagenda bakyemala kati ng'olutalo luddamu tugenza okwesanga we twesanga kaakati kyembadde ŋŋamba nti until and unless nga tumaze okukwata kubbwa kwennyini tukyajjanjaba bitaliiwo tutunule mu ndagaano kiki kye bayinza okukola ekiri practical ekisobola okutuusa oyogedde nnyo ku ndagaano ddala biki ebyo ebikusike
gwenge yali awo ebyamaanyi byolaba nti kino tekyakwatibwako ekyagaana okukolebwa ekyo waliwo ebyali bikwatiddwako for example mu ndagaano mwalimu okukola mixage okumixinga brigades abadde abayeekera bayingizibwe mu ggye ly'eggwanga officially ekyo kati kyayamba bakamandazi bano abawansi tebakiganyulwamu nnyo abaali ku madaala agawaggulu najja nga abadde yeyita afande meja ye ne bagikkiriza ne bagyadoptinga eri gyagenze mu magye asigala nga bw'abadde abadde alina batulugunya nasigala tokyalina bw'omukwatakwata abadde muyeekera ddakiika emwafuuse wa mu gavumenti mwalimu disarmament waliwo abaali balina okuggibwa mu magye bagibeko ebyokulwanyisa DDR program waliwo disarmament ne rehabilitation disarmament demobilization ne rehabilitation so omuntu agibwako ebyokulwanyisa n'ateekebwa waateekeddwa n'aweebwa skills ezimukkiriza okudda mu bulamu obwa bulijjo so waliwo n'okubeerawo process eyo mu Congo right now olina obuzibu bunene abaana abalwana kati nga wagudde era kati nze ntya bwe nsinkana omusirikale omukulu like ow'emyaka emikulu mba mugumu nnyo okusinga lwe nsinkana omwana lwaki omwana by temperamento nnyo okumunywesa ekibaaba ne bamuteeka ku drugs ne bamusindika memo aba yatabuse level gy'aba ayogererako gy'aba akwatisa eba yanjawulo so this is a problem enene bw'obanga olowooza mu context eyaawo kakati obadde oga nti ebitaakolebwa kubanga tebamaze okukola bino eyo DDR yalemererwa ey'okuzza abaana mu bulamu bwa bulijjo okubawa skills omuntu ayige ekyalaani omuntu ayige okulima omuntu ayige welding abakongomaani abo balungi nnyo mu bintu bya art and design very good mu bintu bya art batutungira ebitengi wano very good mu art and design obusuutisuuti bw'abakoste okutunga bakutegeera welding eyo nga yagenze ku weldingira bu design bw'enzigi ng'obwo they are very very creative ng'olaba nti omwana kyabulako singa amala okubeera empowered babateekemu mu group ng'obwo omwana abukole afuneko ne gyabutunda this would skilling era na amawanga gonna agalina problem ya unemployment working ku skills education system yaffe y'okusoma history geography bino byonna bitumenya ne bitukaddiye emitwe vocations omuntu zeetaaga omwana ajja apangulwa engine y'emmotoka agiteeke wali omwana ajja akole welding akole wiring agikolere within 2 hours so tebaatuukiriza ekyo tebasobola kuteekebwawo enkulaakulana redistribution ey'enkulaakulana kubaako facilities infrastructures bateeka in place zisobole okuyamba bino kati frustrations ezo buli zigenda zirwawo zireetera obuzibu ogenda okakana ng'abantu bazzeeyo nga balabe tebakyalina ssuubi tewali muntu mubi ng'omuntu atalina ssuubi kubanga essuubi hope is the last thing to lose abazungu bebagamba hope buli lwoluzinga hope obaga nti essuubi likuweddemu oba tokyalina kyosigaza that's a very dangerous now kati bibadde nti ku baana bano abatabasinga bali wali taata baamutta maama bayawukana bw'olaba levels za divorce bw'olaba ebintu ebibeera mu Congo unbelievable so implementation tunula mu Rwanda Accord kubanga kati Kinshasa Tshisekedi yagambye yakyakonsideringa bya Rwanda President Ruto yabayise yayagala okuyita olukiiko olukubirira ebyettule yabaga okutuula tiwali point mu kutuula until and unless tumaze okuaddress bino ebyakkirizaganyizibwako lwaki byo tebyakolebwa have we addressed olina avaayo n'akola ripooti egamba ku kino twakkirizaganya kino kino twakikola kino twakirema lwakino nobody has carried out an evaluation tudda mu conference after conference after conference what is the point of it endagaano zonna zaayogeranga kimu Haji Kasimu eyaffe eya Uganda n'eya Rwanda kuba bayinza otusongamu ng'abaffe oba oli awo baddayo mpola mpola naye nga balina obuvune ate bo basitula balakisi nambo ba battalion ebyokusongamu byabannabufuzi nze sinza bingiramu nze ndi munnamawulire nkuwa analysis gye nnina bw'oba nti olina ebitaano nga byafuluma mu Rwanda ne biddayo Congo ng'olina 130 ne luva wano ne luddayo Uganda ab'e Uganda tebagenda officially abantu bagendanga Chikasoobo busotya nimeenda kuona famille nimeenda kuvizite famille kati agenze ku famille n'asaasaana awasana azaala kakati kino ekya Rwanda kubanga kati Rwanda lwaki esongebwamu olunwe Rwanda esongebwamu olunwe ku kiri ekyakyenda mwena kyenagambye nti olina abasajja abaali mu magye ga Rwanda abadduka ne bakurosinga ne bafoominga baali ex forces armées rwandaises Rwandan armed forces bamala okuyingira mu Congo befoomingamu ekibiina ekipya
FDLR kati FDLR ebadde mu Congo etuddemu ekoleddemu esoroza n'emisoro mu bitundu ebimu ekola zero di broker n'esoroza emisoro neba nga inanga eggwanga lye running weeri Kabila nga yasoko ba training mu nkambi Kamina way back. So kati wakyaliwo embiranyeezo nti even with this Rwanda never blaming Rwanda ekyagamba kimu twakkaanya FDLR mugigobe mu Congo webagezaako kubanga abakigize Rwanda negamba kati ngetadde pressure we yajja nnyo y'amawanga Kabila ku time ye yali president n'agamba nzikiriza tukole joint operations RPF gundi RDF ne FARDC tugende tukole joint operations tunoonye ba FDLR bakola mu katono nnyo omukongomani n'agamba olabiko ina ebirala byoli mu kunoonya bitali operations zetulina okukola kati bye bino era bibadde ne cooperation Shujja ne Uganda bina ebituuka ne bitereramu ogekulanga ate waliwo akabaddemu ne basooka ne basirikamu bayita ate mukomewo mubaddemu ako ka tapo abasajja batambudde bwe badde ekyennyumanyuma M23 Kuluno eringanga esimbudde bwe yeesoma nti mpambye na wano nzibuse wano kwenga aba baddemu abo mawulo gabaddemu balabi we bagenda we basonze baguse ensonga yaabwe lwalero bo batunuulidde kijja kusinziira bwe kiba nti Goma yakwatiddwa kubanga amawulire gembadde nfunye ku makya ga leero despite amawulire gembadde nfuna okuva e Goma mu bali ye Goma babadde baŋŋamba kimu nti Goma tennabakwatibwa yonga yonna bayingidde ekibuga Goma zima naye ekiyitibwa okukwata ekibuga normally ogenda n'okwata radio station oba TV station n'okwata enkambi y'amagye kati enkambi y'e Katindo yeekyaliwo era okulwanagana kubadde kukyali kw'amaanyi kyali defended airport ekyaliwo bano kye bablokinze bagambye nti tewali nnyonyi ekkirizibwa kugwa ekitegeeza nti ennyonyi bwe beegenda kugwawo esobola okukubibwa naye nga airport yo ekyalimu amagye ga gavumenti gyegali aba UN MONUSCO nabo gye bali naddala ne SADC force wabaddewo SADC South African Development Corporation force ebadde eriwo naddala ebaddemu abatanzania n'aba South Africa babadde bakyaliwo singa kinaaba nti Goma ekwatiddwa it's going to be a big game changer lwaki 2012 ekyali live mu memories z'abasajja bana ba M23 bafuluma mu Goma nga babasuubiza ne bagaa tugenze kuteesa endagaano egenze kukolebwa ne bagaa tubasaba mufulume kilomita 20 okulaga goodwill nti mwagala okuteesa ekyaddirira nga bafulumye mu kilomita 20 nakati bakyakirojja they cannot do that mistake again sisuubira tojja kuteesa nabo tolina kyojja balimba kati nina ekigambo kimu kyendi mu kulowooza eky'Olungereza kye ndina okunoonyeza Oluganda obulungi ekigamba believable guarantees believable guarantees obweyamu obusobola okukkirizika kubanga luli obweyamu bwakolebwa n'obunanfuusi ne bulagibwa kati n'amawanga gano genyini okuvaayo gabeere ga mazima kubanga ti Kongo genda n'oga nti bano Uganda Rwanda bali mu kubba balina kye batali mu kubuulira kampuni ezi ziri mu Kongo abali mu kufiweringa entalo zino nabo abalimu abateekamu ne ssente amawanga ag'ebweru tebagoogerako gano genyini gakirimaanyi nga nanyini kuba kerere gold bwabbibwa diamond coltan obutale obusinga obunene buli Antwerp mu Netherlands akatale akalimu Antwerp mu Belgium akatale akagenda okudda okali Zurich akatale akagenda okujja kubeera London teri ayogera kwabo lwaki kati bwe kiba nti bano endulu zikubibwa ku bano ofairinga okwadressinga ate abakifunamu gye bakifuniramu ekinene ani asinga okufuna tulina okubeera n'amazima tulina okwogeza amazima bwe kiba nti abantu basazeewo nti mazima bagajjeyo gonna toyinza kwogera amazima ga bitundutundu nga bwe gatuuka okukoonako ga nti yarabbi tokwatawo nnyo tonyigaawo nnyo naye kati tutuuse President Trump yazze mu bintu byasookeddeko okukola yagambye nti Panama Canal tekyaddamu kubeera Panama Canal Gulf of Mexico gye yasoose okujjawo agamba nti eyo egenda kufuuka Gulf of America eyitibwa ete Gulf of Mexico nga ffe tuzinsobola okugiteekamu ssente already Germany ne Netherlands ne Bufaransa bali up in arms ku Trump kubanga Trump yagambye nti akatundu ke Greenland akaagala ka America. Why is it difficult to bijja eno ennimi zo zoogerwa byanjawulo Bannakongo balina right y'okufuna eddembe babeereko mu mirembe Bannakongo baagala emirembe baagala okukola toyina bw'ojja kusobola kuba nti osobola okujja ne gana amawanga tegabaganya companies ennene ze zirimu tuyina nze nkavalinze entalo lwa Sierra Leone entalo lwa Angola company ez'amafuta zennyini sijja kuzoogera mannya sezaafandinganga entalo ne bashipping emundu ne batwala abacuba bagende bennyini bagende balwane bawambeko government kubanga president yaganye okukkiriza
nali mu Central African Republic president yaliko Francois Bozize. Yes. Bayita contract nga waliwo omuntu ayagala yeggwanga ly'enkyasinze mu mawanga ge n'akatambula mu gonna yeggwanga ly'enkyasinze okusangamu emiyembe emingi awali emiyembe Angola no Central African Republic yeggwanga simanyi nti nawe n'alabye emiyembe emingi nga gye n'alabye mu Central African Republic gyakolebwa giti gyasimbibwa Babirigi n'Abafaransa nga batwala uranium we bajjanga uranium nga basimbawo omuti omwavu omu na Central African Republic ali omuyembe akakane eri batwale gold batuse ku kiseera ng'eggwanga okusinza ku miyembe gye balimu ne bagamba tukolewo factory olina gye wa president n'agaa tukole factory egenda okukola juice w'emiyembe ambassador wa Central African Republic tukyali wali kuleetera kifaananyi njakuwa bwe kifaananyi ekyamawanga ne influence gye gasigaza yes government emala okusayininga contract n'omuntu agenda kuteekayo factory ekola juice ambassador wa Bufaransa yajja endagaano n'agisazaamu naga tebasobola kuproducinga juice lwaki juice ava Paris juice ava Lebanon anyeba mu Central African Republic so ku Congo until and unless era nkyakiddako tulina okubulizaganya amazima until endagaano zino ebiba biteereddwako omukono basooke batunuulire endagaano eyaggwa lwaki teyasobola kussibwa mu nkola. Obale nnyo webalire ddala oliko Sanyuka TV ffe bano ddala Uganda enkya Haji Kasim Kayira gwe tuli naye nze musajja Kabaka Haji Kasujja Ibrahim Ali kkiriza yali mu ggwanga jjukira bizzeemu kujja okuttibwa kwa Katikkiro Patrice Lumumba Mobutu agenzeeko nga yali munnamagye omukulu wali obuvuyo bwonna akasavubu bazze bano abaali baagala okwekutula Kongo yatandika dda ng'eyagala okwekutulamu ebitundu banga mulimu akasavubu bajja mu bitundu byakatanga baagala okujja bakutuleko Kongo eri esigale yeeri nene esigale yeeno efforts zonna nga zigezaako bagezeeko kubanga bakuuma eggwanga nga liri wamu tutuuse mu kaseera kano Kongo era lweyesanze mu matigga mweri agasattiza abasajja emyaka 6 mu giigi egiwedde tukyalina amagye ga United Nations agali under MONUSCO agali mu ggwanga eryo gamaze emyaka egisukka 10 kaakati up to now obulamu ku Munnakongo wa bulijjo tebunnakyuka gatunudde wagakolayo ki akyadduka wano na wali bagezaawo kuba nti bagezaawo kukuuma eddembe bagezaawo okutambula okukola zipaturo mu byalo n'ekyo sikinnagaana bayeekera for example kujja ebibuga bye bagenze bayoolayoola Masisi Minova Sake ebibuga bonna bazobukwata mpaka kujja okuyingira Goma ng'abasajja bano weebali ne weebuuza bano bakuuma ddembe ng'ate baatuuka ne baweebwa mu mateeka g'ekibiina ky'amawanga magatte balina gye bayita chapter 7 mandate chapter 7 mandate ekkiriza kati okuba nti oli bw'ozza nga zze n'emmundu n'omulaba ng'azze okujja okutabangula eddembe okkirizibwa naawe okukozesa eryanyi okukola ki okumuyimiriza era lwe lutabawo luno MONUSCO lwe bayingidde nga bagezaako okuzibira naye ate MONUSCO egira ne yeesikamu kubanga MONUSCO jjukira nti magye g'amawanga magatte buli ggwanga lirinamu contributions amawanga agawerako abasinga kati abalinga ku kisaawe eky'eggoma kaakati bava mu ggwanga erya Uruguay be bapatrollinga area eyo olinawo ojja okusanga Indian battalions olinawo ojja kusanga aba Bangladesh so all these areas buli ggwanga lirina standard operation procedures zaayo newankubadde nga bali mu UN kyatuuka ekiseera nga balaba nti UN enafuye etuddewo egyo emyaka gyonna eyina facilities eyina budget ya kawumbi kamu aka $1 buli mwaka $1 billion buli mwaka kukuuma butebenkevu bwe batasobodde kukuuma because then the question tiweebuuza oleesa abantu bano bawadde operational facilities zino zonna balina buli kimu Munnakongo asigadde akyafa akyaliira ku nsiko question has to be asked evaluation lwaki tekolebwa nitulaba era Kongo inawe yatuuka neyagala egobe MONUSCO naye nga naye eraba nti inawe yetuuka nga kekabaiga kesigazza kokka bwe bituuka ebiseera ebyokugenda okufa bimala okutuuka mu 2012 era nkuzaayo ojja kunzikiriza lwaki kubanga tumala okuba nti bafulumiza M23 okugijja eggoma bagisabye desaache kilometers 20 akaseera ako kenyininkini bwe mobilizinga standby force ye yajja ng'erimu South Africa erimu Tanzania erimu Malawi era abo be bajja ne bakubayo mu 23 ogendo gifulumya ki kati embiranyi yasigalawo aba South Africa omwenda abattiddwa bano kafitina kaali katereke kubanga Sadaki yatuuse juzi Kongo tolaba nti bikusesa MONUSCO ezejje lyayo endimazeemu emyaka egigenda mu 20 baatuuse nga bagamba naye tulina okwongeramu ku maanyi kati naffe ab'ekitundu kye tuyinza okukola ne bagatuleeta East African Brigade East African Community nejja eyali ekulemberwa Kenya
bagenda okujja kati bagana ne Uganda naye jiddemu kubanga mu East Africa mwe ne Uganda ddala kati Rwanda tejja kusobola ku deployinga ate nga East Africa nga ate eri mu banenyezebwa ogenda okuba nti yeegasse mu kino. Burundi ne Rwanda balina batunuliraganya eriiso kati naga nti ogenda ku deployingayo bino byonna. Burundi naye erina obuzibu bwayo mu Congo erinayo abalwanyi aba FNL abaliyo be yali yagadde ebenge ekolaki kati ogaye nti ogenze mukwatayo kugenda kukuuma ddembe ly'omu Congo ng'alinayo omulabe naye gwe yeetaaga. Simanyi oba okiraba. Nkiraba. So dilemma weri nti akafubo kano konna kakoleddwa amawanga gaze East African Community ezze batuuse bagigobyeyo kati bwazze SADC yakomyewo nega nti finga amawanga ga South African Development Community tulina okubako kye tukola. South Africa ekomawo n'aba Tanzania omwenda be bano abattiddwamu 13 balamba abafudde aba UN peacekeepers mu kulwanagana okubadde okw'amaanyi nnyo okubadde kutannaba kubaawo. Kakati bino okuba nti wakati w'amawanga gano conversations kiba n'abakulembeze bagenda okubeera nabyo. Mu South Africa enduru yatandise dda abana South Africa basaba president waabwe annyonnyole engeri aba South Africa gye bagenze okufiira mu Congo kiki ekibatuusaako y'okufiira awo. Bw'owulira President Ramaphosa ng'akutte akasimu n'ayogeraganya President Kagame conversation ki gye bahavinze wakati wano naye nga kino kyonna kigenda kuddayo bwana ali nkyakuddiramu nti as long as tetunaba ku addressinga issues kubanga ekirina okukolebwa kimanyiddwa lwaki tekikolebwa. Akasattiro ka Dr. Munnakenya Ruto olowooza kayinza okuvaamu k'amakulu. Kongo yagambye tegendayo yekyayimiridde ku kya Rwanda endagaano ye Rwanda weeri singa eteereddwa mu nkola era banga byabadde bikakkana. Rwanda sofa yagambye nti ye tennaba kuwulira kuyitibwa fe abali eno bena tuwulidde nti olukiiko gye luli olukuŋŋaana gye luli naye Rwanda yeega tennabakola ki tennaba kumanyawo ku bya lukuŋŋaano kati oba yaluwulidde bwe twogerera bino awo sinnabakola ki sinnaba kumanya. Kati akasattiro ka President Ruto kayinza obutabaako kinene kye katuukako kubanga interest zikyali nnene right now actually kati Kenya ate kati bw'oyingira mu Congo business zeyina esinga ne Uganda nga fe bannaboda. Kenya business zemaze okukolamu in terms of banking in terms of yekyefunyemu nti weesobodde okufuna access ku Congo ka speed keriko kanene okusinga ffe abadde bamuliraana abadde w'ebbanga bakola mangu emitwe gikola mangu basaza tukyalimu olukwata empora soka kwenyoola tukyalimu olukwata empora. Oyina akagambo koyogedde nti tewakyali kati basajja bano wakyebuza wakitadde mu luzungu noga nti tewakyali oba olabanga ewatali kiyinza bakkiriza believable guarantee eyo gambaako believable guarantees. Kati ensi zino zonna omuntu yali agambye kuti nafuluma waŋŋamba nfulume luli nenfuluma kyewakola nakiraba si kyoyinza okuŋŋamba kati kubanga era bajja kubanga nti basaba nti enteesaganya okugenda okubeerawo olina okukulinga okuva mu kibuga M23 ekyasobola okukikola bwe baba tebakikoze kyekiddirira. Where do we go from here? Wawe tulaga kati nga tuvudde wano bikyasoboka. Those are really the questions kati tuno bantu twebuuza. Abakulembeze nabo kati mmanyi batakula emitwe naye simanyi kibayita kuza mitwe bonna bano bwe batuula gye batudde wallahi billahi tallahi buli muntu amanyi ekyetaagisa okukola naye bali weringa okikola kyebuuzibwa. Ebiseera ebisinga omuntu aba ne pulaani y'ekintu n'enteekateeka ennungi singa olwaleero bukya Haji Kayiira nga abayeekera ba M23 bawambye ne banyweza kula balina pulaani oba balina busungu kuga nti kati katuyingire tutwale naffe tuyuze. Ndowooza ekinene kiyinza kuva ku bannakongo bennyini kubanga bano abayeekera bayinza okuba nti bakutte era actually kyebagezaako n'okugezaako okukyusa image ya M23 kwe kugatta baleetawo alliance gye bayita Alliance Fleuve du Congo AFC rabo AFC stroke M23 kati eri eringa political wing M23 nebeera military wing yaayo. Ogezaako kuba nti efuuka nga ddoboozi ly'abannakongo bonna nga kikirabwa bulabwa ngabo nti banyamulenge kati kubanga buli lwolabayo yagamba nti banyarwanda bazze kati munnakongo ayeerabawa singa M23 ega nti ekutte Goma munnakongo asigaye tagenda kulaba nti atuuse mu matigga. So it's about abannakongo bennyini singa banaatuuka ne bagaa nti kino kyetwagaliza ekitundu kyaffe endagaano zino zikyega nti nga tonnaba kuddayo olabe implementation lwaki biremu okuimplementinga lwaki babikkiriza nga tebijja kusobola kukoleka kubanga endagaano kitegeeza nti tukaanyiza kati okaanya otya ku kintu ekitajja kusobola kuba nti kikoleka bwe baba nti bakkiriza lwaki tekisibwa mu nkola kati M23 nti yeri believable promise guarantees
eriwa gyogenda okuteeka ku mmeeza kati naaba nti esobola okukkirizika kiki ekirabika kubanga baakigezaako ne bateeka n'abamu ku bava mu katundu komu east ne bafuna obukulembeze e Kinshasa. Azarias Ruberwa afuuka first vice president e Kinshasa as a way of kugamba abantu bomu east namwe mu government mukola ki gye muli naye ogenda okukana kati kikoze eki eyo omukulu w'akakiiko k'ebyokulonda kati ate ye mukulu wa M23 mu byobufuzi ate ekyokkuba ekikompola mu Rwanda wabaddewo amawulire aga nti Rwanda naye awo yeemulugunya. Yes, agakikompola nagawulidde ate ngera nagawulidde nakuva na mu batuuze abaliyo Gisenyi naga nti waliwo ekikompola ekyakubiddwayo. Rwanda yennyini yaadmitinze nti waliwo abantu 5 abaafudde n'abalala 35 ne balumizibwa. Kakati tebayinza kuba nti balumiziddwa mu Kongo, balumiziddwa mu Rwanda. Bwe kiba nti essasi lyasaze bulijjo Rwanda kyekola bwe bibaddewo naye esitukirawo n'eganda yegenze kuzza fire. Enjogera gyebadde yegera ku luno olanga ebadde yanjawulo. So simanyo banayo kati ekyapuleyinga ka game kakulaba ebiri emitala biri bitya naye nga meanwhile abantu bayitirivu abadde basomoka ate okuva eGoma nga bayingira mu Rwanda bayitirivu nga mubaddemu n'Abannayuganda ka clip nja kakuweereza waliwo akampereza nga mwenyini ali mu safari atambula abaddemu abo basaze ensalo okudda e Rwanda. So ukira nti abantu bo bakyasala mu bungi bakyadduka ate Rwanda eri mu kuba receiving. In fact balimu n'ebitundu bibiri mulimu n'abannamagye abadduse kubanga bagabye ultimatum ne baga nti bagabye essaawa 48 amagye gabenga gatadde emundu wansi. Kyempulira kyesinda bakulaba ku lwange naye kyempulira nti waliwo abasirikale already aba government abaatutte emundu ne baziwaayo ku magye ga UN aga MONUSCO abali ku kisaawa ba Uruguay. So ekyo kibadde confirmed naye nze ku lwange ku sources zembadde namba sinakiraba naye mbadde nkiraba ku mikutu egy'amawulire. Rwanda ne Congo bayinza okuyingira mu lutalo lutya ati kati zaabike zidde okunywa andi nga zaabikira nga Abakongo basaze ne bayingira mu Rwanda kati twambalagane mawanga abiri katwambalagane. Kyali kyagadde okubaawo actually na myezi mitono nnyo mabega ennyonyi za Rwanda we zajjira n'ennyonyi yajja negwa e Rwanda Kongo yajja negwa e Rwanda dakika seconds nemala neva kisoboka mu byobufuzi naye sirowooza kati bwe ndaba international diplomacy bwefaanagana kati mu kaseera kano okyalina President Trump yabadde yakajja akyalina ebbugumo olaba Marco Rubio minisita w'ensonga z'ewabweru kyabadde ayogerera ku Congo it's a concern. Lwaki concern kubanga kibajjayo kanene zibeere contract za byakulwanyisa naki bino ebintu manyi kati bibeeramu interest buli ajjamu alina kyajjamu. North Korea yabeeranga kumalira ddala ebbanga ggwanvu nga yesupplying ebyokulwanyisa mu Congo. Kati bwaba ayagala okuyingira akatale ak'omulala nga naye akatale kagazi osobola okuteekawo embeera bino byegaali kati gana muwangafe bamuliraanwa bye tulya bitono nnyo bw'ogeraageranya n'ebinene ebiriibwa abantu eri. Olukuŋŋaana pulezidenti lwayise luyinza kuvaamu ki? Ate nga maze okugaa nti Rwanda egambye ye terumanyiiko. Kongo yamaze okulaga nti tegenda genda. Kakati bwe kiba nti ebiranyi we ziri wano abayeekera balina appetite ey'okwagala okugendayo kubanga kati bubeera ng'oli ku side ey'amaanyi appetite ey'oga nti ogenda kuyingirayo batogiina. Ani alina amasannyalaze kati yalaba alina amasannyalaze M23 well move kati bw'olaba kubanga kati bw'otandika okufuna achievements ez'okumukumu ozza okutte Masisi okutte Minova wakutte Sake oyingidde Goma nzima tonagikwata olina kugimalayo naye omaze ogiyingira. Moral kati motivation bweri kati eninga egamba songa kati ku muntu ali ku songa ogenda omuga nti yimiriza oteeka kubanga olina ekyomuwadde ekikwatike ennyo ekinaamukyusisa embeera. Kati kanyebwa kyawo koyinza obba wakati mu ddakiika eno akayinza okuba nti kasobola okukakanya embeera tekalabwa. Oli ku Nsanyuka TV fe bano ddala bw'otunamuko olabira ddala nga abasajja bano bayinza okuba obaoli awo balina kye banaatuukako. Tusabusabi nti embeera bw'olaba abantu kati nga batandise mwakuyitanga kuwunga wano tibawunga basala nsalo batambula bayandayanda ensi entunulira gye bakitunuulidde ekyo ate kiyinza kuvaamu ate bulabe entunuulira ensi gye zikitunuulira ekyo ti bantu basala badde eno ng'eno Omumerika agamba nti nze munayo buyambi tebujja kukka naye ng'obala abayingira endwadde n'ebirala bw'otunula muko eggwanga lino liyinza okera nga literedde nga Congo nga literedde lisobola naye kyannaku kubanga ntunuulidde Congo okuva mu mwaka gwa 1997 wensinga okutegeerera kubanga awo nayingira Congo
nenjingira mu perspective endala nga munnamawulire nembeera wakati mu lutalo nembeera wakati mu lutabaalo mbadde muzimu ku ŋŋaano ezibadde zigezaako okukomyawo emirembe kuviira ddala ku Nelson Mandela ng'akyali mulamu ne Mobutu ng'akyaliwo nga bagezaako okuba nti baleeta emirembe mu Congo. Tewali ggwanga litasobola kutereera, ekyo leka kye mba njogera, tewali ggwanga litasobola kutereera, naye wateekwa okubaawo embeera ezikyuse. Allah mu Qur'ani atugamba baada audhu billahi minash shaitani rajim, inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Katonda tasobola kukyusiza mbeera bantu okutuusa bo bennyini nga bamaze okukyusa embeera yaabwe. You change yourself okusobola okweteeka mu mood kati Katonda naye afune wakola ki wakuyamba. Kati abantu babonyeebonye nnyo naye olaba nga we are still going back to the same things, nolaba nga batali lesoni eyigiddwa. Abantu badduka nolaba omuntu alina mu faliso, omuntu asudde omwana. Embeera zino ziruma buli lwotunuulira ekifaananyi kino. I have never ever enjoyed okulaba situation yeno. Naye kati bw'otuuka n'ogaa nti abantu balinayo bayinza okutuuka ne bagaa nti bannaye this is the end, this is it, tusazeewo akanyiriri nga situgenda kudda wano. Bannakongo bennyini nsuubira bakiinamu omukono munene nnyo okusalawo ne bagaa nti bannaye ebyamawanga tubiwulidde, obuyambi bwe tubuwulidde, naye kati ffe nga bannakongo this is what we are saying. Ekyo sirowooza nti naakifunye. Divisions bazitaddemu nga nnene nnyo, enjawukana bazibataddemu nnyo nti zireeseewo okuba nti mu bannakongo okuba nti basobola okutuula ne boogera eddoboozi limu. Bannakongo are very bright people, very clever, very hard working. Naye okutuuka n'olaba nga bali mu mbeera kiruma nga omuntu yenna atakiraba mugundi mpulira nga muli kinnuma ku lwange. Naye until bannakongo bennyini nga basazeewo, bannabyabufuzi ne bajjawo olubuto olunene olw'okweyagaliza, I think until Congo, kubanga bannakongo bebeegatta ne bagaa tugenda kikola kiba kibe, they can do it. Amawanga gakikoze. Tanzania ku time ya Magufuli yajja ne yeesuula eddalu neekola bye yakola, and omugaso gwabyo tugenda tubiraba kati. I think it is possible. Sudan ogiraba yakutulwamu kati nundi ebiri. Waliwo abaagala Congo etuuke ku kino. Awantu awo otunuddewo otya agikayira? Ekiteeso ekyo nkirabye nnyo ekigenda kijjajja mu nvuuvuumo inawo okiwulira n'olanga kijja mu conversations bagaa nti lwaki tebagikutulako ne bagira. Naye kati bayinza okuba bano abalwaniro balina ettundu lye baagala n'oli n'agaa nti nze ndeka mbeera eno. Nze ku lwange personally saali kiwagidde. Ku South Sudan, ku Sudan nakiwagira kubanga olutalo lwabeera nga demarcation eri clear. You have a majority Muslim north, you have a majority Christian south. Ng'olaba ku divisions ezo zokka zaali zimala umaze okuba nti bano abantu basobola okwawukana. Bali bawarabu nnyo, bano baddugavu nnyo. Distinctions zaali very clear. Enteeseganya ezo nazo alhamdulillah nazo nasobola okuzifollowinga very closely. Kenya nga yabadde omutabaganya ebbanga ne litambulira ddala eryawerako. Kenya nga edduka mu kintu kino ogenda okiteekawo ekitadde. It was possible ng'okiraba ekya South Sudan n'okutuuka ku Sudan ng'okiraba ne ku ggwanga ekiriwo. Mu East unfortunately problems eziri mu East ne bagaa nti bagisazeeko bagikoze eggwanga lyayo yennyini ebizibu byayo yennyini ate biyinza okuba nga byennyini bigimalawo. Sirowooza nti ku lwange ebe na addressinga kubanga amawanga gennyini agalimu muno tonnagenda kubali ab'e Kinshasa ab'omu West. Bano bennyini bwe bali wano ng'okyalina obumulumulu buno wakyaliwo ekirwadde. Basajja baagala kufuna North and South Kivu. Wakyaliwo ekirwadde. I don't think that would be a solution as of now. Mbadde ndaba nti bannakongo bennyini batuulenga bannansi basalewo eggwanga lyabwe okulitunuza mu direction gye baagala. And it can be done. Okay. Yes. Bw'otunuulira amatwale googira gatya manyi tuyinza okubaamu nakali akafansoni tugaa nti Uganda era bwe tubaamu n'akafansoni tugaa nti omungereza ono ayina ke yatulekamukko. Abasajja bano abaali batwala Congo eno bagirekamu kaki keyinza okugaa nti tuddeyo kemabega nedda katusome oba tuddeyo kemabega katubbe oba twonooneke. Baali balekeddeyo ddyawo okubba. Basigaza ki? Nakugaye nti King Leopold II obugagga bwe yabba mu Congo up to now tuyinza n'okutuuka ku yaumul kiyama nga tewali yasobodde kububba. Kati ensi eri awo ntabangufu yo okuba nti yamala okubba n'agenda n'akulaakulanya ewe no n'abaleka abo. You are asking the question kiki yalekawo kubanga bwe yajjanga nkugaye nti mu Central African Republic baagendanga gye basima uranium gye basima gold nga basimbawo omuyembe. Gw'oli omuyembe ogw'ekyabugazi ng'oli ku ssanyu owoomereza mboona ng'oli ng'atutte nuclear egenda okukumalawo. Kati kyembadde gaa nti wano abantu singa bajja ne batuula era kyova olaba nti we kyabeerera the closest Congo got to that byali budde wa Patrice Lumumba
era ne bamutta. So baba balina kye bagenda okutuukako obaga nti wavuddeyo omuntu nga patriot ddala agenda kuyimirira ku nsonga mwoyo gwa ggwanga oyo bajja kumulya gavaawo olina okuvaawo ne badda ku zero kubanga interest neziriwo bino Uganda Rwanda bye bayogera tuli nothing mu bigger picture y'abantu tetulina we tugwa ne batugwawo engwa yaffe nnafu nnyo kwolya agwanga bwagwaffe bagwira ensi tekiraba basazeewo baleme kukiraba kubanga jjukira be balina media bajja kuba Guardian ewandiika eggulire nga kyesasa mu mazza bw'olaba n'ogaa kati bw'otunulira Rwanda n'ogaa ne Congo ng'olaba waliwo ekitabaalansinga. The question is bannakongo bennyini bakoze eki? Milioni 83 ku milioni 11. There is something that doesn't add up. 83 ku 11. Interest we ziri wali n'abalina interest banene balala. Kati bano n'abaakola ekirala kyonna agent. Ofuuka agent oli ka commission. Kati omuntu ali a commission nenanyini kutwala kintu kyennyini tebayinza kufaanagana. Ng'ogyeko ekyebigambo UN amateeka go gakola ddyago. Agaaki? UN. Naga nti kati mwetu nkatubakangavule kifuba tukole bwetti amateeka gaagano gaagano wano tukuyise gwe yingire kooti katukuvunaane tegakola. Kati ng'olaba bibaddewo ku Gaza yokka. Yes. South Africa ne Europa Israel. Mu kooti y'ensi yonna bali ne bagaasi tujja kujjayo. America n'egamba n'ebyo ebiroopo byonnyini tebirina makulu. Nga gwe policeman w'ensi yabadde alaba discipline ekolebwa. What message are you sending down mu Congo? Bino bali kati bwotuuka toyinza kubeera n'amateeka abiri nti olina etteeka erikolewa Ali olina etteeka erikolewa Kayiira. Bw'oba ogaye nti tugenda ku mateeka buli muntu ligenda kukola ki? Ligenda kumukwatako. Nkuwadde example ya Trump okujja buzi n'aga nti Gulf of Mexico egenda kuyitibwa Gulf of America with immediate effect era bagitwala kifuba ddembe. Panama Canal nega nti ffe tugitaddemu ssente ezisinga obungi bagitwala. Kati the same thing kati onajja ono bw'anajja n'agaa nange kali akazinga nkatutte ogenda kusinzira wange omugamba nga gwe kiwakoze. I think that this is where the reality has to be. Sanyuka TV watyo bwe tuli njagala Haji tugenda kuddukako ate mu ggwanga lya Somalia. Bw'otunula lunaku lwaleero Congo yoddoza tugizinze bwe tutyo atusuubire nti Kuluno Kereziya tugisuubire. Haji tobasekerera naye bikyagisobedde tusuubire Kereziya mu kino ega nti bayekeramu musirike mutuuleeko wali tusabe Mungu yekka tusabe Mungu intervening wakati awo ataasize obulamu bw'abantu bano baluma embeera zibalimu. Okay. Yes. Amina. Waliwo omukago omujja ggwanga lya Somalia Amos omukago guno emikago egize gibaawo guno mupya. Bw'otunuulira omukago omupya Uganda ebaddeyo n'amagye mawanga nga Misiri mawanga nga Burundi. Omukago omupya wetugulengera tulabanga Burundi ebifo byebadde ekavalinga Burundi nkuuma wano bw'oba baddemu bamanyi bulungi nkuuma wano na wano enfeezo kirabikanga Uganda eyinza okubanga yezikavalinga. Bw'otunuulira eggwanga lya Misiri terinanyi nalyo lyennyini oba linaddawa mu ggwanga lya Somalia. Endagaano eno omukago guno omujja gutegeeza ki ogulaba otya gutunulemu awo? Eno African Union Stabilization Mission yo eraga nti waliwo steps. In fact amawanga sometimes abantu batuuka ne babeera serious ku kintu kye baagala okukola byali bibaddewo kyembadde ga nti Congo is not a gone case. Kikyasoboka okuba nti wasobola okuba ekisobola okukolebwa. Kyabeerawo mu Liberia, kyabeerawo mu Sierra Leone, ebbanga emanyi nti abantu batudde ne bakola concerted effort. Somalia ebadde a very sad story. Mwaka 1991 Siad Barre afa yali dictator general amara okuba nti amaamulwa ku bukulembeze kati okwali okuva ku bukulembeze Somalia ebadde ng'etaddanga mu kutereera. Somalia etandika okufuna mwaka lembeekereza bangi ke batayagala kukkiriza nze I give credit where it is due. Islamic Courts Union ICU ezajira mu 2005-2006 zaayita discipline sometimes eyitirira n'esukka omuntu we yabadde agimanyiridde okusinza ku byaliko ne bagaa nti oli yayenze ne bajja ne babakuba kibokoza mu 10 oba ne babatta wabbye temekako omukono ne bagutemako naye ogenda okulaba nga for a short time Islamic Courts Union we yajira a bit of sense came into Somalia.
naye amangu ddala amawanga gatandise okulaba nti Islamic Courts Union babi amangu ne Al-Qaeda babitadde mu sharia bagenda ne bapaintinga sharia ne bakutiisa bw'owulira sharia nga bw'owulira nti bannaye sharia kati omukono bagutemyeko dda twabadde nga tukyalina abantu balina mikono ku level of understanding bwetyo ekitali kituufu so bakikozesa nnyo as a ploy eyogezaako okutiisa n'okukanga abantu kibanga mu propaganda yes propaganda ennene nti Islamic Courts Union bwe zimala okugenda zituuziza kooti za sharia naki zimala okuleeta wakati kateekamu eryanyi Ethiopia ng'erumba Somalia ng'egenda erwana mu Somalia ng'ereeta akacyankalano akaleeta ate obuvuyo obuwangadde okutuusa mu myaka gino ejajjo ly'abalamu wano Uganda egenze okudeployinga mu AMISOM bagenze ne Burundi bagezaako n'abana Kenya bajjako katono okustabira ogezaako okuleeta emirembe Somalia ekoze progress y'amaanyi otuuka kati mu bitundu bya Somalia Mogadishu ne weewuunya inshallah nsubira okugendayo mu mangu kubanga lera tulina munnaffe mu BBC actually na top BBC people bonna abali mu bifo by'amaanyi waliwo omwogezi wa president mwenyini aliko kati munnyo wa mukago ninamwe eyabadde omwogezi wa president eyakavaako oyo naye tulina naye nnyo kati ati waliwo n'omulala yagenda mu Bulunzi kati obulunzi bwalimu bwe bwagala okuntwala Somalia ngende ndabe ku Bulunzi kubanga level gyaliko n'embeera eriyo weewuunya ali mu mbuzi 13,000 ng'alundira mu ddungu eno nga bwe lifaanagana kati n'oku-exportinga kati Yemen ke kabadde akatale ne Saudiya Yemen efudde mu Saudiya ekyaliwo so kyembadde njetera kino nti Somalia olaba nti bwekiba nti omuntu asobola okuva London gy'abadde n'agenda alunda embuzi ze Mogadishu tagenze na Hargeisa kubanga eri Puntland ebadde mu Puntland wabadde wanjawulo ng'eyo kati wabadde nga semi-independent Somalia Somaliland naye bano abazze emmanga eno Mogadishu okuba nti basobola okujja ne bagende Baidoa ne bagenda ne basobola okuba nti bagenda soogera ne batandika okuinvestinga it is amazing Somalia amataala gakomyewo solar lights zaaka ebizimbe bikola hoteli zikola emizigiti zizeemu bomu zikendedde kati bannayuganda ne sacrifices ze bataddeyo n'abarundi n'abannakenya ababaddeyo mu bbanga lye babaddeyo kitandise okulaga kwakati wakabeerawo transitions 3 ezibadde smooth omukulembeze omu n'avaako omulala najja n'omulala najja kitandise okuleeta essuubi kati batuuse ku level ya stabilization so eno African Union mission yakumakinga sure nti ogenda kustabilizinga ogenda okulanga abadde training amagye stabilization eyinza okutandika okutuuka nga ogenda kutraininga poliisi meaning force ebadde kubanga police ebeera keeping law and order bino ebyomu kibuga bitambudde bitya bikoleddwa bitya that's a level eraga nti wabaddewo quite a significant chunk Uganda wegenze taking over kubanga wano wa Burundi wevudde kitegeeza byajja mu sente Uganda okwezza enfu za Burundi nedda America yali efundinga America etuuka sente nezikola ki nezigigwako sina kugigwako nezitunuza awalala eno ne balwawo kusasula kati ng'eggwanga lirina okuba n'obusobozi obusasula abantu baalyo Burundi yatuuka n'eremererwa okusasula nga amabanja gayitiridde UN tesasudde EU terina busobozi bugenda kusasula ku maintaininga teams zino so as a result of that Burundi etandika okukola ki okupulling out nga resources terina zisobola ku maintaininga bannamagye bano Uganda eruddeyo weefunyemu akafuna wekayingirira alhamdulillah katokwe kajiri nesobola okuba nti maintaininga so that has allowed okuba nti kati bayingira ku level 8 stabilization as a way of stopping this mission slowly kubanga eggwanga liringa erimaze ligenda nga likola ki litereera so eyo mission kyenyiza ogyogerako nti eraga level eya stability weetuuse kati batuuse ku level wasobola oganda kati tutwalayo civilian police egenda kukola ki egenda kutandika kusomesa abantu bino na bino tugenda kukola ki UN kati ebeeko kyegenda concentrating ku industrial development organization UNIDO teke investing ennyo bawa abantu skills kubanga ndi abantu abatalina ebintu kyabadde ngamba ne mu Congo olina abavubuka basomali bayitirivu abavubuka omuntu atalina bbula bikola afuuka problem kati weetaaga omuntu abeerenga talaba nti skill mundu yokka skill erina okubeera ekintu ekigazi Somalia ina one of the best coastlines mu nsi yonna amazzi ge Somalia obwa bbulu obugaliko otuula wali n'otunula n'ozirika toyinza kukkiriza nti omusomalia agenda kuba n'ekyennyanja avube piracy bwe yajjira wano nga problem evaawa amaato agava China amaato ga Russia amaato ga Bungereza ga Buyindi gajja ne gajja okukima ebyennyanja mu mazzi ge Somalia abasomali tebasobola kubifuna bannanyini byo ne batandika piracy okukwata amaato gali so waliwo ebintu byolaba nti omuntu agenda okukola ekintu kyekino toyanguyira kugujajinga muntu nga tonaba bakumanya omuntu ekimukozeseza kino kiki
lwaki bali basobola okukwata emmeri America nekkiriza company rather sorry si America nekkiriza okusasula millions 2 millions 3 eza $, nga basasula emmeri yakwatiddwa lwakuba bamanyi ekirimu. Kiki ekikyaganye Misiri oba ekigitawanyiza okuba nti eyinza obutadda mu kintu kino? No, Misiri kati ebadde yakudeployinga yo ng'eggwanga essiraamu seyagala okulagako maiti eyo naye eggwanga essiraamu naye lirina ebizibu byalyo. Kale n'okudeployinga mu Somalia bayinza obamu okulaba mu ngeri endala kubanga Misiri ne Ethiopia olwa millennium dam eno tebalekanga mirembe, tebalekanga kyekimu. Bakyalina embiranye eziri wakati wa Ethiopia ne Misiri. Kati okudeployinga Somalia bayinza okubanga bakalabanga akatego. Bagala basembere Somalia ne Misiri basigaleyo nga basobola okuba mu njuyi zombi. Ethiopia yinza otabera very comfortable nakyo. Naye nga kiri bayinza okukola mu context eri y'obusiraamu. Kiringa bwera amawanga malanga Turkey investinze nnyo mu Somalia as of now. Be basooka n'okutwala ennyonyi eza flying ogendayo eza civilian flights. Nga abalala bakyatiddeyo kyatya ennyonyi okugenda okulandingayo. Bayire balengera business opportunity. So ndaba nga Somalia inshallah Mungu waba asaasidde olaba nti waliwo progress. Okumala okufuna transitions nga 3 parliament presidential ng'olaba nti watambudde. I think kina hope gye kireetawo ekya future eyinza okuba nti ejja mu maaso. Haji kitegeeza ki eri Uganda ddala ku kuvujjirira akasimbi eri ejjeri ya UPDF? Kitegeeza ki eri Uganda kino? Akasimbi Uganda eri obulungi ennyo kati? No, kati nga America ebadde efandinga kubanga mission eno baatyayo. Okimanyi firimu Number Black Hawk Down yazanyibwa ng'ezanyibwa ku America bwe yagezaako okuyingira mu Somalia n'ekye bajjayo. Eddagala baalifuna ne baddukayo. Bannayuganda basobodde okugenda n'amagye ga Africa gayina okusobola okugenda okuba nti gayamba mu ekyo. So akasente kavuddeyo. Era abaana abavudde Somalia omulaba nga si yooli, si bwe badde afaanagana. Bazze ajja n'agula akayumba ke n'agula second hand kaye n'awasaamu omugole. Bulamu bwina bwe bukyusa akasente kawali kalina engeri kazitowamuko bukageraageraganya n'ono afuna omusaala ogw'e Uganda. Haji tukwebaziza nnyo. Ensi ogiwabulayo kakiika ogiweeyo katiipu naddala ku bintu ng'ebyo si teziteredde buli emu erina obunkenke bwayo tuweeyo katiipu. Ekyange ekinene ndowooza bubaka eri abantu nezi gavumenti nsooka eri gavumenti si zino. It's unfortunate because government sometimes government ya Uganda for example eyina ebintu bingi ebirungi byekola naye ne bibulira eyo nga tebirabise. Message yali government okulowooza ku bintu ebisobola okukeepinga abantu nga bali busy. Abantu buli babeera nga tebalina kye bakola bafuuka ettabu ng'omuzungu bwakugamba nti an idle mind is a devil's workshop. Ofuuka akatale ka shaitwani ebbanga mwana tolina kyokola. So message yabadde eri government okulowooza ku programs naye programs bazitailoringe ku byetaago by'abantu. Ojja genda okwata omuntu ojja omuwente nga waali ali mu lukalu tasobola kulundira nawo ente eyo oba ogisse. Bw'okwata omuntu ali mu muddo n'omuwente productivity gyagenda ogikolamu ejja kuba y'amaanyi. Kati balina okulowooza ku programs zibeere nga zifiitinga n'abantu gye bali. Naye gavumenti ate zikola ennyo ku skilling. Mbadde e Bulaaya emyaka 23. Ekimu ku kintu ky'olaba ogera n'olaba mbaddeyo ng'olaba abantu bajja ne bakola mu maofiisi ne bafunaafuna ku ssente naye ndabye omuntu asinga okufuna ssente gwe mbadde nsobola ogera ne neewolako n'akuwola nga talina gwe yeebuuzizzaako. Omuzimbi pulamba ono asiba taapu z'omu mazzi bricklayer. Waliwo kati bricklayer n'omuzimbi banjawulo. Waliwo builder ne bricklayer. Omubumbi wa bulooka. Ono omukubi wa bulooka agijjamu agenda okugijjiramu wali mu tanuulu nga yafudde dda. Naye bricklayer ng'Ebungereza for example. Very big. Abasajja bakola ssente obulawo omuntu n'akola paundi 6 gye $25,000 in a week. Nga yazze just kola extension ya muntu bathroom kulongosa kiyungu paundi 6 n'azikwata mu cash. It's rare kubaffe bakataayi okulowooza nti ogenda okola ssente ezo. So government beziteekawo vocations. One ogenda kusobozesa abantu okusobola okukola ebintu. Ogaziya obwongo bw'abantu okusobola okukola. Osobola okukola mu office naye nga wonyukidde kawungezo naka welding ko nojja no welding ojuliriza. So okuteekawo skills ezo zisobola okuba nga ziyamba abantu. Eri abantu ba bulijjo kubakubiriza kwagala amawanga gaabwe. Uganda tuli bagagga in a way kwegamba omuntu ayinza n'okukinvumira naye nja kukkiriza nkivumirwe. Uganda ngagga nnyo naye bye tuyina situbimanyi. Omuntu sometimes weetaaga omala okufuluma mu katono nnyo ebweru ennaku esooka ekkubemu katono olaba obugagga bwolesa eno. Ebyokukola wano Uganda bingi naye abantu baffe oluusi banafuwa.
nsaba abantu ba bulijjo bateekemu amaanyi mu kukola buli kyoyina teeka wesiro olabe nti olina kyokizaazaamu value addition tokola kintu ng'okireka bulesi mu bbanga owamata sooka olabe ogafudde otya yogati ogafudde otya bongo ogafudde otya ice cream olwokola